Mu Julayi y'omwaka 2019 ng'ennaku z'omwezi 31 Obuganda bwabuganda essanyu empologoma byalabikako eri Obuganda ku mukolo gw'okujjukira nga bwe gyagiweza emyaka 26 nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali ku Namulondo ya bajjajja abalamula. Akalulu! Ku mukolo guno gwali ku kisawe ky'ettendekero ly'Enkumba mu disitulikiti y'e Wakiso, Kabaka yalabika nga tena wadda wamuluma era n'akola emikolo gyonna egy'ennono mu ssanyu eritagambika. Mwebalire ddala bajjajja. Ekyennaku ekitalengererwa wala, Kabaka yatandika okunafuwa mpola n'emikolo egimu n'atandika obutagibeerako nga bw'afuna obujjanjabi bw'ekirwadde ekyazuuka okuba nti kyali allergy. Kati mu Gwokusatu omwaka guno, Katikkiro yabulira Obuganda nga Kabaka bwe yali asitudde nate okwolekera eggwanga li Germany okufuna obujjanjabi okuva eri abakugu abaali baludde ebbanga bamukuumirako amaaso. Kyokka olw'ebbanga eppanvu Kabaka lyamaze nga talabika, abantu bangi bazze bava mu mbeera ne batuuka n'okuteeka Katikkiro ku nninga abulira embeera Mutanda gy'awangaaliramu emuleetedde okubabula ku maaso kati emyezi 13 miramba. Enkya ya leero oluvannyuma lw'akafuba keetabiddwamu olukiiko olufuzi olw'olukiiko lw'abataka, Omulangira David Wasajja kwe ne baminisita, Katikkiro ayogeddeko eri bannamawulire n'ategeeza Obuganda nga Kabaka okubula eri Obuganda bwe kyava ku bakugu abamujjanjaba okuva mu ggwanga li Germany okumulagira awummulemu nga n'omubiri bwe gwezimba. Abasawo abakugu ab'e Bugirimaani be yagenda okulaba mu March 2024 baakiraba nti okufuna obuweerero bwa nnamaddala Ssaabasajja alina okumala ekiseera ng'awummuddemu era kisaanidde yeewalire ddala emirimu kubanga emirimu emingi gyegimuleetera okukoseka. Waliwo ebifaananyi byalabika nga Kabaka ali mu kkuumiro ly'ebisolo erimu mu ggwanga li Namibia. Katikkiro annyonnyodde nti Kabaka yasookera mu ggwanga li Germany, kyokka abakugu ne bamuweereza eri bannaabwe bali mu Namibia okumukumirako amaaso ate nga bw'awummulamu. Abakugu bano baalagirira Ssaabasajja bakugu bannaabwe abakolera emirimu gyabwe Namibia ne bamugamba nti walungi kubanga ayinza okuwummulirako eyo ate nga bw'afuna n'obujjanjabi. Ssaabasajja yasiima okuva e Bulaaya agende mu ggwanga ery'e Namibia. Kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso, Katikkiro abulidde Obuganda nti Kabaka tali ku ndiri era nga assuukira ku misinde gya waggulu ddala. Ssaabasajja si mulwadde muyi era tali ku ndiri, wabula yeetaaga ekiseera ekigere okwongera okuwummulamu ng'ali mu mikono gy'abasawo okusobola okussuukira ddala. Ensangi zino waleepisibwa abantu abeewa obuvunaanyizibwa eby'okubuulira ensi efa ku Kabaka nga bayita ku mitimbagano. Katikkiro atangazizza nti amawulire gonna amatongole galina kuva eri wuwe. Amawulire amatongole agakwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka gava wa Katikkiro. Tusaanye tujjukire nti Ssaabasajja ye kitaffe era okukira ku bantu abalala bonna Ssaabasajja talingirizibwa. Eri abo abaagala okumanya embeera Kabaka gy'ali mu kumpi buli ddakiika, Katikkiro ababuulidde emitendera egiyitwamu. Amawulire agakwata ku bulamu bwe tegabeera ga kumukumu era tegafulumizibwa mu ngeri eweebuula ekitiibwa kye nga Kabaka oba n'okutyoboola eddembe lye ery'obuntu. Mu kiwandiiko kino basaba abantu ba Kabaka okwewala bannakigwanyiza bagufudde omuze okuzimbira ebigendererwa byabwe ku mbeera ya Kabaka. Era bakubiriza Obuganda okwewala ennyo abatambuza obulimba n'eŋŋambo nga banoonya okusiga obukyayi, okweyawulayawula n'okunafuya Obuganda. Ssaabasajja ajja kudda ku butaka ng'obudde bwe obw'okudda butuuse. Mu byonna asabye Abaganda okusigala nga bawonga Kabaka mu mikono gya Katonda akomewo nga mulamu alamula Obuganda. Tubeere bagumiikiriza era tuwonge Ssaabasajja Kabaka mu mikono gya Katonda ayongere okumusuusa. Tuwongere okukuuma, okunyweza n'okwolesa obumu n'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Mutukidde olunaku lwaleero nga Kabaka yakamala kati emyezi 3 miramba nga tali mu ggwanga lye newankubadde nga Katikkiro azaabulira Obuganda nga bwali obulungi era nga bawuliziganya. Samuel Sebuliba agaffe ku Spark TV.